Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Olunaku olwaleero tugenda kusoma ku bufulumiro bw'ennyukuta eya jiimu. Ennyukuta eya jiimu eva wakati w'olulimi. Olulimi luno eno obanga aluwanika waggulu, wakati waalwo lwewanika waggulu ne lukoona waggulu ku kabaati k'omumwa nga bwe tulaba mu kifaananyi wano eno. N'osoma nti jiimu, ja, ji, ju, aje, aje. Naam, abantu abamu bakola ensobi jiimu eno ne bagijja katiipu k'olulimi. Naam, jiimu eyo teba ntuufu, eva katiipu k'olulimi. Abamu bwe bagiwanika, omumanyi waffe Ibn Jazari bw'atugamba nti wa bilwasat ajiimu wa shiini wa ya. So jiimu eva wakati w'olulimi nga lwewanise eno waggulu. Tuyinza nga kati ng'ogijja katiipu nga bannaffe bagisoma nga mu example eno. Aje, aje. So saundi ogiwulira ng'evaayo eya jiimu naye nga si yeyo entuufu, like wagijja si wewo. Olaba nti awanika katiipu k'olulimi ne kakoona eno waggulu. Ye yalibadde entuufu naye empanika like agijja katiipu k'olulimi ekitali kituufu. So kati entuufu yo yalibadde etya? Entuufu tugambye nti eva wakati w'olulimi. Wakati w'olulimi lwe lulina olulimi wakati, ekya wakati ky'olulimi kye kirina okukoona eri ku kabaati. So si kano katiipu ke tulaba bw'oti bw'ogisoma. Aje. So weetegereza ebifaananyi bino ekiri waggulu n'ekiri wansi. Ekiri waggulu kye kirambika jiimu. Kiraba nti awo olulimi lulina okukoona ne katiipu. Ekya wansi kikulaga katiipu nga ke kakoonyeeyo. So walina okubeerawo enjawulo wakati wa byombi nga bwe tubiraba awo. So bw'oba osoma jiimu, ekifaananyi kirina olulimi lulina okufaanana n'ekifaananyi ekya waggulu nga bwe tukiraba awo. Aje. الجيم أجره اجعل أجتثت جميعا جبلا جنود جاعل وجيء جوع.